Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira Red Zone TV sebambulidde Patrick nze mbeerawo okubanga ate nkuwa update ku update. Kakati mawulire genjagala okubanga nkuwa njagala kukuwa obutambi. Honorable Dennis Sekabira ono nga ye mubaka omulonde akiikirira abantu ba Katikamu North mu Parliament ku kadi y'ekibiina ekya National Unity Platform. Emabega kaawo omukulu ono yalabikako mu katambi ng'asisinkanye abamu kubagambibwa okuba nti bakungu mu kibiina kya NRM. Omukulu ono ebigambo bingi bibadde bimwogerwako era obadde ng'obiwulira kyokka ali ku kadi ya NUP wabula okusinzira ku katambi nga bw'ogenda obbulaba bwombi ngenda kukulaga akatambi nga baamusanga alina hotel emu oba yali restaurant oba ng'ali mu kifo ekimu n'abamu ku bannakibiina ekya NRM mbu okusinzira mu bigambo ebiri mu katambi nga bali mu kutema mpenda butya bwe bagenda okuwaayo ebifo ebimu ku bwa kansala babeere nga abayambako okuwanguza owa NRM oba aba NRM bafune ebifo ebiwera ku bwa kansala oba oli awo baleke kumuzoganya nnyo ku kifo kyayagala ekyobwa member wa parliament. Kakati bino bye byali mu katambi oba bye bimu ku bigambo ebyefaananyiriza ebyali mu katambi nga bakamukutte nga bw'olabaawo waggulu mu katambi ako kolaba wakati yali n'abamu ku ba NRM mbu nga basala amagezi butya bwayinza okubayambako bakansala ba NRM bawangula ebifo ebiwera so nga ate ye olwo balyoke bamuleke oba baleme muzoganya nnyo ku kifo kye eky'obubaka bwa parliament naye nga ate mubaka ali ku kadi y'ekibiina ekya National Unity Platform. Ebigambo bino omukulu ono Dennis Sekabira avuddeyo n'abyegaana era akoze clarification. Njagala nkuwa obutambi bubiri gw'ogenda kunnyamba ogende mu comment section ompe ensalawo oyo oba endabayo ey'ebintu bino ebitambulira ku mubaka owa parliament owa Katikamu North amanyiddwa nga Honorable Dennis Sekabira munnakibiina ekya National Unity Platform wabula nga ate wano yali agambibwa okuba nti akukuta n'ab'ekibiina kya NRM nga bali mu kusala amagezi butya bwe bayambako bakansala ba NRM okuwangula ebifo then ye babeere nga bamuwa ebbeetu ku kifo kye eky'obubaka bwa parliament newankubadde nga bannayuganda bangi bo bagamba nti tugenda mu kalulu ke baayise protest vote ak'okulaba nga kakwekalakasa n'ebintu ebirala bo batunulidde entebe eri ennene. Kakati ate abamu ku babaka ba parliament bwe batyo batandise okukola kansooke nkulaga akatambi kano kenyinza okuba nga nkakasa nti abamu temunnakalaba wabula ate nzijje n'akatambi akalala ng'omukulu ono y'omu agenda maaso n'okuba nga yeewozaako akola kye bayita clarification agamba ye kituufu yabadde ye era bye boogera yabasisinkanye wabula ye agamba nti newankubadde ye era yabasisinkanye mbu baabadde bamukyalirako era mbu yabadde ku petrol station emu bwe basisinkanye mbu baamusanze atudde awo ne bajja ne bamulabako bibye. Kati njagala nkulaga obutambi bwombi naawe weesalirewo wabula nga sinagende yowuliriza. Nsoko okujjukiza ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa ono akutegeeza nti ebizibu byonna ebikutawanya ensonga zonna ezikutawanya nga za bufumbo n'ebintu ebirala byonna ebyefaananyiza bwe bityo akutegeeza nti ajja bikwasagaanyiza singa onaba omunoonyezaako bw'oba tosobodde mutuukirira fizikale ojja mukubira ku nnamba y'essimu eyo gy'olaba eri 0753-856464 ensonga zibeere nga ate zitambulira ddala bubaya sana nnyo. Kakati wuliriza ebigambo ebyatambulira mu katambi then oluvannyuma nzije ate n'ebigambo eby'omukulu amanyiddwa nga Honorable Dennis Sekabira mwennyini nga nnyonnyola kyali kyekyo era kiki kye baali bakola. Sooka owulirize bino nzije tubeere nga tweyongerayo. Abakulembeze baffe bemulaba nti mulimu abakulembeze be tulina mu NUP nga be balwanyisa abakulembeze baffe aba NUP abakwatagana n'aba NRM mina gye mbadde ne bankubira esimu nga omubaka wammwe alina waali wano alina omukulembeze w'NRM ali mumubulira nkola ki gye balina kukola ki okuwanyisa oba yeesimbye ku kaadi yaffe asanirukalidde naye nga bali mu kafubo konna omubaka Sekabira Dennis ali mu kafubo n'aba NRM balwanyisiza batya opposition egundi ewaffe akimaze Katikamu North kati alikutte Katikamu South okiwulira embeera gye tulimu mu ggwanga waneeno uya omumulaba batudde bali mu kafubo boogera batya kiwulira oyo ye PA weesalimu ono ayimiridde bazze oli ye Sekabira ali ambadde waito ne ambadde enkofiira eyo abavubuka b'NRM abeesimbyewo ali mu kuvuganya lukalidde naye ggwe wenna agobera politics weeruweero wagye tugenda oba kikyolowooza mbeera ki gye olimu basinkanye mu hoteli muze bankubidde essimu bangamba waayi wekiti mwabe NUP tulina ebintu bye tubagamba ne mugamba tusaaga naye kati kikyo kyerabireko naawe oba okitegeera nenziruka misinde envuze na motoka n'akatuuka ano katikati era mbasanze bakyaliwo
musajja muvubuka abalina ali Majid Mulandi Kuluza iyo mpya digital bali abo bali mu kafuubagano balwanisiza batya lukalidde embeera gye tugendamu oba bitulimu eruweero bwe buzibu bwe tusanga Mr. President kyababaka baffe bennyini aba NUP bebamu kubatulwanyisa ife tetwese. Yes, kakati ebyo ebigambo by'owulidde era akatambi ako koolaba ye mubaka amanyiddwa nga Honorable Dennis Ssekabira. Ekisinga obukulu teyeeganye nti si yeye era nga bw'omulaba awo ndowooza osobola omulaba omutwe alabika bulungi nti yeye. Teyeeganye yakkiriza nti yabadde ye. Ebigambo omukulu yalikodinza akatambi by'owulidde byebyo era nga bwe yabyogedde. Kakati abantu abo boolaba abali ne Honorable Dennis Ssekabira, Honorable agamba nti baamusanga busanzi ng'atudde ku petrol station emu era nti ye tamanyi oba naba NRM okujjako singa banaakimugamba era n'awunzika ng'agamba nti yakwata akatambi yakola ensobi era ne byeyayogera mu byali bya bulimba. Wuliriza ebigambo bye mwennyini nga nnyonnyola era naye ku sayidi ye ng'agamba baamuwayiriza abantu be yasisinkana ye takimanyanga nako nti ba NRM ate era ne bwe baba NRM balina kusooka kukimugamba era ekirala nti si ye yabayita era teyabasisinkana nti balina meeting wabula baamusanga busanzi we yali. Biwulirize bulungi ate nzije tubeere nga tweyongera. Red Zone TV kuoleba tonaba kuwanga subscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification ate tubeere nga tutambula ffenna agenda mu comment section teeka yendowoozayo ku bino byemba nkuleetedde. Wuliriza ebigambo by'omubaka tubeere nga tweyongerayo. Bannankyukakyuka mwenna nze Ssekabira Dennis nkikirira katika North County Parliament. Leero nnaku za mwezi 6 omwezi ogw'omusanvu 2025 n'ennaku z'omwezi 4 ku Lwokutaano ogw'omusanvu 2025 nabadde ku Starbucks ku mafuta gawano waffe Kasana nga ntudde mu restaurant eyo erisangibwa ku mafuta naye mu maaso yonna yandabirwamu so wentuula abaamu bagimanyi nenyinfunamu kacyayi zaali ssaawa nga nnyanga nga mu field ne PA wange nga tunyumyanyumyamu n'obaawo abavubuka era bajja okunkyalirako si kukyala wano okumbuuzaako kubanga twabadde ku table ya restaurant ne bambuuzaako how are you webityo onalebo webityo bya mipiira nga womanyi kubanga ne constituency mwenkiikiri ate era mwenabadde eri meters nga 10 okuva ewaka wembeera so ne bambuuzaako kumbe waliwo omuntu omutima omubi eyakozesezza omukisa ogwo nti ndowooza naye yabadde ku fuel station eyo n'abalikodinga oba n'atulikodinga nga ntudde nga njogera nabo. Bano bavubuka ba ku kitundu abamu katikamu North naddala omululu Town Council abavubuka bano babamanyi si ba minister si ba MP si ba general si bantu ba NRM okuleka nga bo be bavuddeyo ne bagamba nti tuli ba NRM naye nze mbadde mbamanyi nga abavubuka b'oku kitundu. Eyakuta akatambi yagambye nti nabasinkanye oba Mavin yazze n'asisinkanawo ayagala okuvuganya mu katikamu South Constituency okuleka nga Mavin yazze n'agamba nti yansisinkanye mu video ezo mwenna naddala abantu bakatikamu South Constituency mwabamanyi Mavin ne waffe mu North tetumumanyi naye abamumanyi basobola okuwa obujulizi nti oyo teyabadde Mavin era Mavin sinaba kumusisinkanako tannaba nakunsaba buwagizi bwange kubanga nze ndi wa mu North gye yeesimbye bye bamutegeera so yene yafulumiza amawulire ng'abalaga nti nakwataganye n'ekibiina kya NRM okukiyambako okuwangula constituency endala yakikoze mu bikyamu era nammwe omuntu oyo asaana ajje abendenyeze abagambye nti abannange nina ensonga zange omubaka zalemereddwa okukolako oba ensonga endala zonna ze tulina okumala nze naye yakikoze naye nga si bituufu ebyo. Z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganya okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.